Essula y'e14. Ekigambo kya Mukama ekyajjira Yeremiya ekyayogera ku kyanda bwe kiri. Yuda awuubaala n'enzigi zaayo ziyongobera, batuula ku ttaka nga bambadde ebiddugala, n'okukaaba kwa Yerusaalemi kulinnye. N'abakungu baabwe batuma abaana baabwe abato emugga, batuuka ku binnya ne batasangamu mazzi. Baddayo ensuwa zaabwe nga njereere, ensonyi zibakwata, baswala, babika ku mitwe gyabwe. Olw'ettaka eryatise, kubanga enkuba tetonnyanga mu nsi, abalimi kyebava bakwatibwa ensonyi babika ku mitwe gyabwe. Weewaawo n'empeewo eri ku ttale ezaala n'ereka omwana gwayo olw'obutabaawo muddo. N'entulege ziyimirira ku nsozi ez'obweru, ziwejjawejjera empewo ng'ebibe, amaaso gaazo gaziba olw'obutabaawo bimera. Obutali butuukirivu bwaffe newaakubadde nga butulumiriza, kola omulimu olw'erinnya lyo, Ayi Mukama, kubanga okudda kwaffe ennyuma kungi, twakwonoona. Ayi ggwe essuubi lya Isirayiri, amulokolera mu biro ebyokulabiramu ennaku, wandibeeredde ki ng'omuyise mu nsi, era ng'omutambuze akyama okukeesa obudde? Wandibeeredde ki ng'omuntu asamaaliridde, ng'omusajja ow'amaanyi atayinza kulokola? Era naye ggwe, Ayi Mukama, oli wakati mu ffe, naffe tutuumiddwa erinnya lyo, totuleka. Bw'ati Mukama bw'agamba abantu bano nti, bwe batyo bwe baayagalanga okuwaba, tebaziyizanga bigere byabwe. Mukama kyava alema okubakkiriza. Kaakano anajjukira obutali butuukirivu bwabwe, era anaabonereza ebibi byabwe. Awo Mukama n'aŋŋamba nti, tosabira bantu bano baweebwe ebirungi. Bwe banaasiibanga siiwulirenga kukaaba kwabwe, era bwe banaawangayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebitone siibakkirizenga. Naye ndibazikiriza n'ekitala n'enjala ne kawumpuli. Awo ne ndyoka njogera nti, woowe Mukama Katonda, laba bannabbi babagamba nti, temuliraba kitala so temuliba na njala, naye ndibawa emirembe egy'enkalakkalira mu kifo kino. Awo Mukama n'alyoka aŋŋamba nti, bannabbi balagulira eby'obulimba mu linnya lyange, saabatuma so saabalagira so saayogera nabo. Babalagula okwolesebwa okw'obulimba n'obulaguzi n'ekigambo ekitaliimu n'obukuusi obw'omu mutima gwabwe bo. Mukama kyava ayogera bw'ati, eby'abannabbi abalagulira mu linnya lyange so saabatuma, naye ne boogera nti, ekitala n'enjala tebiriba mu nsi eno, nti ekitala n'enjala bye birizikiriza bannabbi abo. N'abantu be balagula balisuulibwa mu nguudo ez'e Yerusaalemi olw'enjala n'ekitala, so tebaliba na balibaziika, bo ne bakazi baabwe newaakubadde batabani baabwe newaakubadde bawala baabwe, kubanga ndifuka kuba obubi bwabwe. Era olibagamba ekigambo kino nti, amaaso gange gakulukuta amaziga emisana n'ekiro, so galeme okulekayo, kubanga omuwala w'abantu bange atamanyi musajja awaguddwamu ekituli kinene, ekiwundu kibi nnyo nnyini. Bwe naafuluma mu ttale, kale laba abattiddwa n'ekitala, era bwe naayingira mu kibuga, kale laba abo abalwadde olw'enjala, kubanga nnabbi era ne kabona batambulira mu nsi so tebalina kumanya. Ogaanidde ddala Yuda, emmeeme yo etamiddwa Sayuuni? Otufumitidde ki so tewali ddagala lya kutuwonya? Twasuubiranga emirembe naye ne wataba birungi ebyajjanga, n'ebiro eby'okuwonyezebwamu, kale laba okukeŋŋentererwa. Ayi Mukama, tuukiriza obubi bwaffe n'obutali butuukirivu bwa bajjajjaffe, kubanga twakwonoona. Totutamwa olw'erinnya lyo, tovumisa ntebe ya kitiibwa kyo. Jjukira, tomenya ndagaano gye walagaana naffe. Mu biro erya by'abamawanga mulimu ebiyinza okutonnyesa enkuba, oba eggulu liyinza okuleeta empandagirize. Si ggwe wuuyo, Ayi Mukama Katonda waffe, kye tunaavanga tukulindirira ggwe, kubanga ggwe wabikola ebyo byonna.